Kitalo nnyo mulungi yekumide ku Under Rose Media nkwanizo olunaku olwaleero nenkwebaza emirimu bambi ya subscribe nze neyanziza tata naba mukwano subscribe nga teeka ku notification bell retekayo video beera omu kwa basooka ogiraba bananga olwaleero lunaku lwa kikangabwa nnyo nti olunaku lwegulo twabadde n'omwami Kato Lubwama nga mulamu tteka era ffenna abasinga obungi twamulabyeko naye bugenza okukyanga tufuna amawulire nti yafudde olunaku lweggulu akawungeezi nti yalemereddwa okubeera nga ssa bulungi ne bamuddusa mu ddwaliro ery'ekitebi erya mwana muwala Stabuwa Natolo abasawo ne bagezaako kyonna kye baasobodde okukola naye Mukama n'asalawo okumutwala bw'atyo bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kato Lubwama abadde musajja wa nkizo nnyo mu kisaawe ky'ebyemizannyo era nga yali nannyini wa kibiina kye bayita Diamond Production yakimala okikolamu ebbanga ddene nnyo nnyo era yatendeka abayimbi bangi nnyo abayita mu mikono gye yakolako ne TV gye bayita B24 TV n'amala n'agitunda bw'atyo n'ayingira ebyobufuzi n'abeerako MP wa Lubaga eyo naye mu kisanja ekyokubiri bwe yagenda okwesimbawo akalulu ne kamumegga kati abadde yasalawo okudda mu katemba ate nga ffenna tumwesunga nnyo kubanga abadde muzannyi mulungi era waafiiridde ng'alina ekivulu kyategeka bambi nga kinaatera okubeerawo era nga kyenyumirizaamu ng'atugamba nti basita bonna be bagenda okkibeeramu naye Mukama tasobodde bw'atyo yamujjuludde olunaku lw'ekiro n'amugya mu bulamu bw'ensi eno naye omusiraamu agamba nti inna lillahi wa inna lillahi raji'un katumusabire omwoyo gwe Mukama agumize Mirembe kankulekere ku video bw'abadde akola mukwano olabeko Mukama kunkumire beera bulungi. Obulamu bwa gezi waka tomanyi ddiru Mukama Katonda yali ku boodi yatambuza king yatambuza yamanya wajo oli muyaye nga nfumiitiriza ki okimanyi toyinza okuva mu kufumiitiriza okwo ng'ofudde sisobola kukola bintu ebyo musimanya ntuulaawo neweeyo akaseera akomuta bwakutwalira leka Mukama Katonda omuyiso wakusaaga bwantwaliraawo ze simuzanyirako nebyokumusabasaba musaba bitono bayinza okwepampalika n'ogenda n'omusaba nga tiyabadde mu mudu ekubeeza mu nsi n'akugjamu omuliro toyanjula kintu kyonna ate obusungu bwaki oba obusiru bw'abajenalist njagala kwanjula owa people power Kato Lubwama lwaki otujjira lwaki owa NUP toyambadde red enkofiira red akatambala red ate UPC kikyali kibiina UPC eyamba red sebo UPC erango yona yawangula gwoli mulango lwaki tewagenda neweesimba erango tebakyayinza tutisasa nakutusiba tebakyayinza tutisasa nzonga ongatte ku basiru bannu nze nsobola okulaba ndi wa nupu era oli wa nupu naye yambadde green ya DP nze siri wa nupu lwava alina ekizibu siri wa nupu nvaako alina kizibu ki ndi wa DP ndi wa solida nviiraako ddala naye kati nange ndabaka ayero redi mwatusanga nayo muleme kutumanyira nze mbadde ne redi emyaka 5 nga nyambala bintu bya redi lwekuba nupu yazze kati tubive mubiveeko kala za nupu tujja kwambala totumanyira ate ono wa DP sebo wa DP ani wa DP igwe toli wa DP yo kala za nupu ezo kala za nupu baba no batwambalidde kati ona nyambalidde gwe no weyambala ezizo za DP owange ate n'ekirala kakati ono ye mubaka yekka eyaleka ambulance nga agudde mu bantu gwali kubanga kyo kiba kibeera kizze naye nga tulina kusaba Mukama Katonda agumye famire emikwano balina kuguma bugumi